po jako akawuwo twawukanira wali mu junction ye najje nonze nengenda kati mbadde ntuuka wali ntinda ne bankubira essimu nti bamukubye amasasi. Ebikolwa ebimenya amateeka bingi ebizze bibawo mu ggwanga nga muno mulimu n'okutemula abanene mu ggwanga nga bakubwa amasasi naye nga ababakuba bakozesa pikipiki nga n'ekikyasembyeyo be baali bagezaako okutta General Edward Katumba Wamala eyasimatuka n'ebisago eby'amaanyi saako okutta dereeva we Haruna Kayondo wamu ne muwala we Brenda Nantongo mu bulumbaganyi buno. All my children, I will be fine. I have survived. We have lost Brenda. That's God's plan. Embeera eno yaviirako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yayogerako eri eggwanga okutegeeza ng'ebidduka byonna bwe bigenda okuteekebwamu obuuma obulondoola buyite tracking devices okusobozesa okulondoola abo bonna abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka buno. Okwata obuwumbi obusukka mu 750 obuwa kampuni emu nga tekinologi oyo n'abantu wano abaana baffe abasoma ne Makerere n'abasoma ekyambogo n'abasoma IU yonna gye basomera abasoma ICT basobola okukola bu device buno ne bakola ki basobola okukola obuuma obwo obulumika lwaki ssente ezo tuziwa abantu bali ekyo nakyo kikyamu. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku luguudo balintuma bannakibiina ki Democratic Party nga bakulembeddwamu omubaka akiikira abantu ba Bukoto y'Amasekati Engineer Richard Sebamala bagamba nti Mwami Museveni kati eggwanga lifuganga afuga amaka ge era nga bano bagambye nti kyenyamiza nnyo okubanga ne kampuni eyaweereddwa omulimu gw'okussa obuuma buno mu mmotoka z'Abannayuganda yagwa dda mu nsonga z'ebyensimbi okusinziira mu ggwanga lya Russia gyesinziira. Okulumika omuntu watambula oba walaga tekiri mu mateeka era gavumenti terinaawo teeka na limu likyogerako. Ensi endala ezikulaakulanye zirina amateeka ag'enjawulo ate amateeka ago galaga ddi lwe balina okumulumika oba bw'eba mmotoka ya mulimo bamulumike nga atuuse ku mulimo paka nga aguvuddeko olweggulo okuva ku 2 paka 11 obudde obulala bubwe wakola bibye naye gavumenti terina tteeka mweyimiridde okugamba nti nno egenda kulumika abantu ne kampuni yennyini egenda gye bawadde okuba nti nno ekola omulimu guno tukimanyi nti nno yagwa dda ye Russia yagwa nejja wano e Kampala ate neddamu ne yeewandiisa. DP egamba nti teziiza byakwerinda bya ggwanga wabula gavumenti yandiise mu mateeka olw'ensonga nti kino munnansi kimukwatako butereevu. Tetugambye nti nekireese mu mutima mubi omutima gwekireeteramu ogw'ebyokwerinda mulungi naye n'ebyokwerinda bibeerako amateeka. Bajja kwata omuntu bamutwalirwa kwa emmotoka ye yabadde nga weeri yapakinzeewo ojja kupakinga emmotoka mu kifo oveewo ogende ennaku zo tulina jaamu ojja kupakinga enankulabye otambule ogende mu tawuni ng'oba okozeseza bodaboda ogende okukomewo nga enankulabye wabaddewo omusango bagambe nti nogwo wabaddewo lwakuba emmotoka ye yakoze eki yabaddewo. Tugamba tutya nti bwaba bagenda gireeta baleese etteeka eryo baleese obuuma obwo obw'okulumika amamotoka bateekewo etteeka mwe litambulira. Bano bagamba nti ng'ennaku 42 zinaatera okuggwako kyennyamiza nnyo okulaba nga gavumenti terina kyekoze gamba ng'okugema bannansi okuzimba amalwaliro ate n'okwongera ebikozesebwa mu ago agaliwo nga n'omukka oguyambako abantu mu kussa guyite oxygeni gukyabula mu malwaliro mangi ekividdeko bannansi okufiirwa obulamu bwabwe. Gavumenti terina kyeyogedde oba kyetaddewo kulaga nti erina kyekoze era lockdown tugenda givaamu bwe tuti oba omuggalo guno tugenda guvaamu bwe tuti kyokka kyekoze kwe kutusibira ewaka abamu ne tutafuna kyakulya abalala ne bafuna ekyokulya kwegamba embeera ya buli omu kugubya munne. Bano era bayozaayozezza omutandalo okutuuka ku myaka 28 b'eddu ng'alamula Obuganda kyokka ne bawera nti si bakwekkiriranya ku nsonga zonna eza Buganda nga bakutandikira ku kulwanirira ensonga y'ettaka lya mayiro eryagala okugibwawo gavumenti. Tuyozaayoza mu ngeri y'enjawulo Ssaabasajja Kabaka okuba nti natuuse ku matikkira ge ago era tweyama nti ffe nga Democratic Party tetugenda kukkiriza muntu n'omu agenda kwonoona nkolagana yaffe n'Obwakabaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri tetugenda kukkiriza muntu n'omu kwonoona Bwakabaka bwa Buganda mu mbeera yonna naddala embeera eyatandise y'okwagala okukwata ku ttaka lya mayiro. Ffe nga Democratic Party tugenda kusigala kimu era tugenda girwanisa kasa tulaba nti erina abantu beenyigiriza ng'ate bantu ba Ssaabasajja oba nga bagenda okwonoona Obuganda. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kye tweyamye ku mazaalibwa ku matikkira ge gano aga 28.